amanya n'eddoboozi nze Shadik Smith era nga mbaniriza wano ku mukutu gwaffe ogumanyiddwa nga Uganda Kyanaku. Olunaku olwaleero tutindiza olugendo mpaka saidi z'eno e Bujuuko oyita saidi z'Nansana n'ogenda eyo munda Nansana ku masitoowa awo okyamira era nga tugenze okulambula ku mukyala amanyiddwa nga Sarah Shoti naye nga okusookera ddala twagala obbeebaza olw'omukwano gwe mutulaze omungi ennyo okuva mu nsi zonna zino bannaffe atulabira ne Uganda mwebale nnyo nnyo thank you so much bannaffe atulabira Kenya Tanzania mu Africa yonna nammwe ate atulabira mu nsi ez'enjawulo njagala obbeebazaako ensuso era nga njagala obbakubiriza nti watonna subscribinga genda wansi awo subscribing ate oba wamala subscribinga naawe nyiga aka like button atojja kuba olina ettaffaali ly'otadde ku bulamu bw'abantu bano bwe tuba nga ate tunoonya n'okutuukira. Emboozi yaffe olunaku lwaleero egenda kuba twogerako n'omukyala amanyiddwa nga Sarah Shoti nga munnakatemba muyimbi muzanyiikirizi ate nga musanyusa abaddewo ebbanga ppanvu nnyo abamu twakula tumuwulira abamu muzaaliddwa nga mumuwulira abamu mwali mumulabyeko abalala mumuwuliddeko mumulabyeko lwaki tuze omukyayirako kyekibuuzo kyemmanyi mwena kyemwebuuza. Mukyala ono wiikendi ewedde twayitako emboozi emabega eri nga mulwadde ng'era yetaaga obuyambi naye wiikendi ewedde ku Sande mu mwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa April okugenda okuggwako mukulu Baramu n'abayambi abalala ng'ayita mu ofisi ya President w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni Mama Naraiso baavaayo okujja okubanga bakola ki nga bamuyamba era okumuddukira kuno kwali kwa kumutwala mu ddwaliro asobola okugezaako okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okufuna akabenje wetumusangidde ng'afunyeeko ku bujjanjabi era ng'akyafuna obulala naye ng'atugamba lw'okenjalo sonya munneeyungeko tulabe essanyu ki erimu buganye ng'omwezi gwe tegunnaggwako era baani abo abamubeereddewo mu buno obudde so munneeyungeko mu mboozi yaffe olunaku lwaleero mbaaniriza nnyo amanya eddoboozi nze Shadik Smith. Sarah wanje osiibye otya nno mukwano? Siibye bulungi mpozi gwe naffe gye tuli mpola mpola obulamu bwo mpola mpola nkulaba oliko n'akamwenyo akamwenyo kano kategeeza ki? Nafunye essanyu oluvannyuma lw'okuba nti nafunye obujjanjabi bulijjo bwenjayanira okufuna mukwano nali sisobola nga ndi nzekka naye neetaagako amaanyi amalala naye Mukama mulungi yandeetedde abayambi. Alhamdulillah. Amiina ya Rabbi. Oli yandiyagadde okwebuuza abadde batatera nnyo tugoberwa goya bino entertainment gwe muligo okusoosa otulaba yandiyagadde okwebuuza ki ekyabaawo tujjukizemuko katono nnyo emabega tuke tujje ku bulamu bwate kati. Omwezi gw'omunaana omwaka ogwaggwa nafuna akabenje ka boda boda nengwa wansi nefuna okulumizibwa mu mugongo era obulamu bwange okuva emabega tebwali bulungi naye kati bwegattako ekyo ekigo ate ne bwonooneka mukwano. Kati awo n'ofuna akabenje n'ogaana okubuulira abantu n'owetwala mu ddwaliro. Munnange abantu abamu bakoowu era abalina ekisa be batono naddala ffe abayimbi bamanyi twamala naye nga naffe olumu tusanga obuzibu obw'enjawulo ng'abantu abalala olumu kale sente ziyinza okuba zaaliwo naye nga zakendeeramu nga weetaagako banna okukuyamba kuba buli woosirika ate obulwadde bukula naye ate era bw'ojogera ne baatabo nabo ate abayimbi ffenna tuli kyekimula kuba nti kale ffe Mukama aba yatusukkulumyamukko baleke nga tusalira musango batujajinga. Kati Sarah ogenzeko mu ddwaliro ofunyekoko ku bujjanjabi obutonotono obuzibu bwavaawo okulaba munatotandika okuba omulango ogw'amaanyi ennyo n'okuba ggwanga mujje? Bwe nagenda mu ddwaliro obulwadde jjukira bugenda bukula mpola mpola ne baŋŋamba nti tugenda kulongoosa omugongo guno naye mbagamba sijja kusobola kukkiriza kulongoosebwa mugongo guno kubanga kiyinza okunviramu obuzibu ate nimbanyonyola okuva mu buto bwange bwekyali nti abasawo baali baagala kugulongoosa naye olw'ensonga nti nali sisobola kutuula nga bagulongooseza bazadde bange ne bagamba amuguleke nga bwe guli asobole okuba nga ajja kusobola okutambula kuba n'omuntu atatuula naye amenya nga buli kimu kimukolera bukolezi abantu batuuka ekiseera ne bamwetamwa ne baguleko omugongo naye nkula nga nagwo gukula naye nkula nga nagwo gukula kale era mbadde ng'olumu nfuna okulumizibwa mu mugongo nga bwe ntuula ennyo okitegeera naye kati bwe nafuna akabenje ate ne gukosebwa nnyo mukwano ne ngenda nfuna eddagala mu malwaliro okufuna obujjanjabi bwe natuuka eyo ne baŋŋamba tugulongoose ne mbagamba mutwe option endala nga temugulongoosezza kuba muyinza okugulongoosa naye sidda ngulu oba amagumba ne gagaana okuddamu okuyunga kubanga omugongo gwange gwakwata wabi tegulinga emigongo gy'abantu abalala gwange guli wakati mu spinal cord mwennyini mukwano kuba abalala bibeera wano ku kibegabega naye kati guno gwakwata wakati wennyini ate spinal cord controlling almost 85% y'omubiri era olumu mpadde nga mpulira obwongo nga ninga afuna blackout nga ninga avaako naye nga bagambye kiva ku mugongo guno mukwano. Kati
Oli yandigambye abantu bangi nnyo Saala nga muba basereebu be mwine musobola okukubira omulanga nga tunagenda kukuba mulanga guno ogwa ggwanga mu Jeff Bannamulege twaliko part of abayimbi lwaki wavaayo n'okubira eggwanga lyonna oba ensi yonna lwaki tewasooka kuddukirako mu bayimbi banno bemukwasaganya ebyensanyusa bino okuyamba ku nsonga eno? Kati obuzibu bwajjira obulwadde buno bumazeeko ebbanga ddene naye era najja nkuba omulanga bambi nga mubiragamu era mwebale nnyo mwebalire ddala naye abantu abamu bakoowu manyi bwe tubeera mu zino system ng'eza music tuba baluganda tuba waawamu naye abantu abamu bazaalawa oba okitegeera n'oyogera n'atakitwala nga kikulu ate naddala ffe abakuzeekuzeemu ate olusaga oyo naye ebiki okitegeera birwadde bya bukulu naye nga twali badde tubeera famire nti muyimbi muno waaba afunye ekizibu nange kuba sijja kulima ne kakati sinafunayo muyimbi agamba nti kangende ndabe ku Saala kino sijja kikulimba omuyimbi nga si muzannyi wa katemba ye sinnamulabako kankubulira amazima kyoyagala tugamba Saala ku bbanga lino lyomaze nga oli mulwadde okuva mu Gw'omunaana omwaka oguwedde tewaliwo omuyimbi yavuddeyo kujja ate abaana abamu bagamba tebannaba kumanya naye ng'ate bamanya kuba radio zoogera TV zoogera Facebook zibaddewo nga zoogera mukwano sirina muyimbi gwe naafunye nga oga nti muyimbi munnange nakudduukiridde taliiwo nze simulaba sijja kulimba naye ng'olina bye wakubirako ku kasimu n'ogamba owaaye gundi twalinga tuyimba ffembi mpita mu mbeera bweti nti okubakubira ate kati nekirala twafunamu buno obulwadde engeri gye bwajja abantu ne bongera okunyigirizibwa mukwano ate abayimbi abalala balina obuzibu mu nsonga mu mbeera nga bweti bo wali obaddukiriddeko ko nga ggwe Saala oyinza okuba nga naawe tewayamba nawe ne bagamba owaaye engeri naffe gy'ataatuyamba katumuleka afe n'ebintu ni kati omuntu ayinza okuddawo n'anenya Saala short nti totayambye muyimbi munne si kyangu nze no nange sijja kulima ntadde tafaali ddene ku bantu ba Uganda sijja kulima naye baba kale nga si bayimbi naye nze nalabirira abaana ne mbakuza era obuzibu bwe nasinga okufuna nti abaana be nayamba tebaakomawo kunzijukira osanga saalisabye buyambi oba okitegeera kinali nga nsinga okwagala mbalabirire bakule nange bambeererewo era ne ngamba singa oba nali nzadde wange nga mukulu yalize nanoonya maama we n'amujjanjaba oba mulenzi oba muwala omwana kiva mu nkuza gy'omukuzizza tebaakomawo bali bweru bamanyi n'okujja ne baddayo nga tebanoonyezaako oba okiraba nti ensonga lwaki nalinga nabo wano ye mukwano embeera si nyangu. So Saala bantu bakikula ki mu kariya yo ey'ebyamasanyu abavuddeyo bogamba nti bambi bano bo nali sibasuubya naye baavaayo nga tunajja wano kuba naabakututte mu ddwaliro abajja okundabako abadde bajja nga bakubeererawo mwene embeera katuba mentioningeko ko beebaze n'obbeebaze nebaza abannayuganda bonna abali wano n'abali ebweru naye waliwo omukyala ali mu America bamuyita mukyala Helena Nalubega Allahu Akbar Allahu Akbar sina kyenyiza nakumwogerako kuba buli wiiki nagagulayo kano ogulayo kano neyerekereza ate mwene embeera gye tulimu Allahu Akbar omulala bamuyita Saala Semwogere naye ali mu America mukama amuddizeewo omulala abulwa batayagala kuboogerako nga yagamba tayagala kwerabisa naye akikola kuva ku ntobo ya mutima nabo bangi beebale nnyo beebalire ddala waliwo Franka Dux oyo ali mu South Africa mukwano gwange naye abadde nga nsindikirayo bambi ali Mawale ali South Africa yateekawo yina akakiiko yabakuŋŋaanya n'abagamba Saala tumukolereyo kino no ensonga nti abamu banyigirizibwa embeera eno bambi abamu tebasobola mwebaza nnyo ali Mawale bangi nnyo bangi amanya ngerabidde n'ogerabira mu bulamu bwo ng'omusanyusa obeerako n'abantu bangi nnyo tulabye nga badijje beekubira omwiranga abayimbi okolagana n'abantu nga aba radio presenter okolagana n'abantu nga TV presenter mu bantu b'ekikulanga ekyo mulimu bo abaavayoko okulira omulanga go nga si just gulaga bulazi ku TV bagoogerako ne bakudduukira mu mbeera emu oba endala nedda buno bulwadde kale sijja kunenya nnyo bannayuganda ffe tetulinga abeebweru bannayuganda banyigirizibwa nnyo olw'ensonga nti abeebweru bo kale balina kye baabakolera nga bo ku kasimu kaabwe nga kuliko akantu naye abaawano bambi sijja banenyanya enyingiza si eyaffe era ng'ey'amaanyi okitegeera mulimu abalina obusobozi naye be batono ate munaye twali tetumanyidde na byakuseevinga nga zokolawo zoolya oba okitegeera naye kati tugenda kuyiga okuseevinga olw'embeera eno gye tulinawo. Saala genda mu maaso n'emboozi y'omukyala Saala Shoti era ng'agezaako otunyumiza obulamu bwe bubadde okuva mu mwezi gw'omunaana omwaka ogwedde okutudusaamuko up to speed mpaka wano wennyini we tumusangidde ng'ate wavuddeyo bazira kisa abamudduukiridde okulaba muno bamutwala mu ddwaliro. So Saala
omulanga guno maze okugukuba okubya eggwanga mujje bajja okuyamba olunaku lutuuka ku makya ani yakubira essimu enekutwala oba ekubbulula ogenda otandika kufuna obujjanjabi oba wali weetaaga? Nali ndi wano waka mwe mwennyini aba NBS ne waba wankubira naŋŋamba Saala yambala mwami Balamu atugambye akusala mu ddwaliro nawayitawo eddakiika 2 mwami Balamu nankubira naŋŋamba Saala ndi wano ntumye aba NBS bajje bakunone pulezidenti asazeewo ogenda ofuna obujjanjabi nasanyuka mukwano nasanyuka nnyo nnyo kuba nali sikisuubira ye mukwano mu ssimu zina nga tonayogera nomundi nga Balamu Balamu yali yakubirako ku ssimu emabega eri nedda kati oyogera essimu ya Balamu nga tojja owulira Balamu atuukira omukulembeze w'eggwanga wawulira oti? Nasanyuka mukwano kuba namanya kati ntuuse mu mikono emituufu ojje kuwona kuba sijja kukulimba nalajana nempostinga ku Facebook nenga bannange munyambe nentekako enamba zange ez'essimu ku Facebook nga njagala abantu banyambe abasobola bagezaako mukwano oba okitegeera n'abatasobola baali baagala n'embeera yabalemera bulemerezi mukwano. Ate kati ng'oli walabako kumbeera even lagu gye bamutwaliramu sooka onyumizeeka Katonda mukulu Katonda w'amaanyi munnange namulaba lagu ng'embeera nnungi mukwano nga Balamu ate yamututa naye yakubidde essimu. Allahu akibar. Era natuuka n'okwegomba ne ngayi maama kale oyo afunye abamujjanjaba nze naafuna naye ng'ate ndaba ye ali bubi nnyo okusinga nze bambi si bwe yali afaanana nga mulamu yali akyuse nnyo naye nga yeetaagamu just maanyi ga ssente era byobola bagamba eŋŋombe omwavu waakufa naawe ogikkiririzamu kati omwavu waakufa ye. Allahu akibar. kati olwo emmotoka ezzemu nyumizaawo ku mboozi mpaka mu ddwaliro. Emmotoka baali baŋŋambye neetegeke neetegeka ne bankubira oliwa ne balwawo okujja naye nze nsigala nga neetegese. Tewalowooza muno abaakulimbye. Naddamu nebakubira nebagamba nenkubira munamu omu gwemukola naye nagamba tujja ye mukwano. Emmotoka olwo etuuka motoka netuuka ne bankwatako nenjirinya ne tutuuka mu ddwaliro twasanga mwami Balamu atuuse n'alagira abasawo mukole bwe muti naga pulezidenti agantumye omulwadde mmuleete wano nakutwala mu ddwaliro. Yesewo olwose okunywa mu ddwaliro nakasolo lifaanana lityo olwo ddungi walungi munnange ate bafaayo ebanyina keya bambi bandiko bangi. Kati olwo gwe muli wawulira otya ng'omuntu nga otuuse emikono gy'abasawo bulijjo obadde totuukangamu? Nasanyuka nali ntuukangamu naye ng'amaanyi matonotono manya olwo ekiba kyetaaga ososoka omusawo ng'obulwadde bwe tajja kubusobola n'abako gyakusindika gyakusindise n'otyayo osanga nali badde nawona dda naye bansindika nga amalwaliro nga gabbeeyi nga ntyayo nga nzira waka nga neebaka ngamba bajja kunsaba ssente zesirina nga nze ngwa kava kuba kati nti bagenda okuntwala enkya baali bansindikayo dda naye nga nja tuuka eyo bansabe ssente ate siziina. Kati embeera eryeta okuva bakutwala kuva ku Sande kwa kati ennaku ziri 5 okuva bakutwala mu ddwaliro nakaseera wamala ennaku mmeka? Namalayo ennaku 2 ne baŋŋamba katukuba amakerenda gano ne bino oddeyo ewaka ewagazi obe ng'otambulatambulako oleme kubeera wano wamu tujja kukomawo tukunone ku Lwokutaano ku makya tukutwala e Mulago. Kati bagenda kunona ku Lwokutaano enkya bakutwala e Mulago ye mukwano. Kati embeera eryeta okuva bakutwala mu ddwaliro ngamba nga ggwe omuntu weewulira otya waliwo enjawulo wawonye kikyantwagala okumanya Saara? Sinaba kuwona naye nga ninawo enjawulo okusinga olimbadde nga mpulira nga amagulu geesiba nga geesiba nga ebigere bakwatako bikwato kizza mu kifo ekirala nga n'entambula yange si nnungi naye kati okujjako nasigaza ekintu kimu nti ebigere bikyalimu hiiti bibuguma era nja kibanyonnyola enkyakyo naye nga ninawo enjawulo bambi eweeri okutambulatambulamu kono twala bikufumitanga ewatugamba ate oluusi ne baba tebankutteko kati nsobola okutambula kuba luli mbadde nnogoka ngangwa nga ntambula naye nga nnogoka kati mba nina okuba nga nkutte ku kisenge oba nga nina omuggo gw'entambuza. Waliwo ekintu ekibuuzo ekimu kibatera okubuuza kikyolifa teweerabidde nga ggwe Saara Shoti kati essaawa zino mu kaseera kano ekyobwavu toyagala ddala ku bwavu? Obwavu bubi kubanga tebulina kalungi kufuna era Mukama akkiriza abantu be bonna baleme kuba baavu. Obwavu bubi bukozesa ebintu bingi obwavu buswaza okitegeera oli natuka okwogera bannange oyo naye oba okitegeera baaba mugamba kyabakola ekyo abo abaana akibampeere ye mukwano kuba wana kibampeera ye mukwano abo abantu be baleeta amawulire fe ne tukola
ye mukwano bakatonda bebaleta amawulire abantu ne tumanye ne bagamanya munnange bakulabanga akafeero yakafa amazima amaze emyaka emeka nga afudde kafeero ebbanga yafa 207 kati kuba 207 kati 211 ye mukwano ekitegeeza amaze emyaka 13 nga sikola ki nga tondaba naye nga nze nkulaba ku screen nange omutima gunnuma nga njagala era kati njagala mpono otandika okumpa emirimu kati awo emirimu ogenda kugifuna kubanga kakati bw'owona ojja kumanya ekituufu tojja kuwulira abantu bavuma gavumenti ng'owonye kubanga babaddeyo nga bagivuma ye mukwano nga tebalina kye bakuleetera kujjako okuleetera amenvu n'akatogo ye mukwano gavumenti evuddeyo egambye nti jangu gwani gwe batwala enakase amazima egwani katonda mulungi kasita osiima n'osiima bakukoledde ebirungi ye mukwano ng'obukulumunsi era njagala weebaze nnyo pulezidenti ye mukwano nnyo jjajja Nalweiso ye mukwano nalaba vidiyo y'ennaku nenkwata ng'ogamba nze kiki esikoledde bantu bonna bandaba mwagala nfe mulyoke mujje ennaku gankwata kuomunoonya muzeeyi namunoonya ye mukwano waliwo omuwala bw'ati ayogedde bw'ati mbadde nsaba tumuyambe nagamba nja kuddira ku makya ye mukwano mbeera ndi awo nga afanda ankubira agamba nti bala mu muzeeyi aŋambye omwana bamutwale mu ddwaliro wakamuti ye ajja kuzeesasulira ye mukwano ye bambi omusaala gwe yes kale beera bulungi kale naye tusiima nnyo mukwano amiina mukama w'amaanyi ye mukwano tawanya bijja kugenda amiina ibirimira gwe ateredde naawe ogenda era nkyogeddeko wano bambi alabika bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala ateredde talina kizibu ateredde ye bambi bali bamusosonkereza nga bagala muvuma abagundi awo bafulufiga ne mugamba tobaddamu sirika ye mukwano namugamba tobaddamu sirika mwana wa ebigambo byo kyawulira bingi kubanga abantu bambi balina kye baba baagala obasembezeeko naye gwe guma bugumi munange sidda mu bantu nze nabagambye baawawona sijja kuddamu kubayamba nja kusirika nga mukole ebintu byammwe kubanga temusiima abayambe katonda ajja kuwa obuwangazi gwe baleke bayamba abaddu ba Allah bambi amiina mukwano kale mubeere bulungi nkale sebo sawa embeera kateetereddemu katono olina ku kasimwenyumwenyu etulabye bakwogerako n'omukulu Balamu kasimu akuceekingako buli kaseera so ki ekiddako olwo sooka otubuulire ekiddako kati kyakuwona mbeere mulamu bulungi kyensaba katonda buli kimu kiddemu kitereere mukwano era neebaza nnyo abantu abaatula ne bateesa ekintu ekyo ekyokuntwala okufuna obuyambi mukwano obujjanjabi obulungi nziremu nfune ku ssanyu mbadde ennaku zino sikyatereera nga mbeerawo nenkaaba mpola mpola nga nnumizibwa n'ozuukuka nga amagulu gakutte balina kukwatako okutwalako emmanju oba okitegeera ate nga nali nsobola okubyekolera nsiima nnyo banensiimye kuba ku ntobo ya mutima gwange bannayuganda bonna bakwano bange mu mbeera nga zino abantu nga bano bavaayo ne beebaza era akaseera kano I think kya mugaso oba kyetaagisibwa okubanga Saala yeebazako abantu abamutute mu ddwaliro Nakasero okulaba mbuno batadde ettaffaali ku lulamu bw'osanga bw'aba abeebaziza banasobola ovaayo ate ne bayamba n'abantu abalala. So Saala bantu ki bano abagezezaako okukyusa obulamu bwo obwedda bw'oŋŋambako nga tobaatula mannya bw'oyagala okugezaako okwebaza? Nebaza abantu bangi nnyo mikwano gyange gyonna mu Uganda n'abali bweru wa Uganda n'okusingira ddala abali ku WhatsApp ne Facebook abadde bongerangayo obubaka bwange namwe bannamawulire ababadde nga bannoonyaako bwe mutunoonyaako tubeerangayo eno nga tulina ebizibu ebituluma naye ng'abantu tebamanyi bwe mujja ne mubaako emboozi gye tubawa mutuusa obubaka bwaffe eri abantu abatamanyi obulungi oba obubi naye obuba bubi era tuba twetaaga obuyambi mukwano kati nganze mbadde neetaagira ddala okuyambibwa mukwano naye munyambye nnyo obubaka bwange ne butuuka ku bekikwatako ne basobola okunnoonya omwami Balamu yalaba ka vidiyo kange nga ndaajana nga nkaaba n'asitukemu n'agamba katunoonye Saala afune obuyambi n'agenda ewa mukulu pulezidenti n'amubuulira ensonga zange n'amugamba mutwale afune obujjanjabi mu ddwaliro e Nakasero. So oyagala kwebaza omukulu Balamu? Mwebaza nnyo yebale kubeerawo yebale tubeererawo ffe ng'abayimbi n'okuyamba abayimbi bannange bonna ababeera mu buzibu kati nga Ibiniragu beebale nnyo beebalire ddala kati nange bankutteko ntandise n'okufunawo enjawulo nebaza n'abasawo abanzijanjaba bonna n'omwami pulezidenti yeebale kubanga mulimu omuntu gwe bagamba n'atafaayo ine baba bamugamba n'afaayo n'akkiriza bantwale mu ddwaliro yeebale nnyo yeebalire ddala Mukama amuwangaazi. Waliwo obusimu obutera okukuwanga agamba Mama Nalweiso yatera obbukuba gwe yakakubiddeko?
Mana Loisa ajja kunkubira essaawa yonna era nkalinze yangambye ajjana kujja nkyalireko era naye yeebale nnyo kubanga era y'omu ku babeera okumpi n'omukulembeze yeebale nnyo kutuusayo obubaka bwange obw'okufuna obujjanjabi ne butuuka eri omukulembeze w'eggwanga. Kale twagala obbeebaza olw'omukisa gw'omutuwadde kwamuwuliza emboozi yaffe era twongera okusabira omukyala amanyiddwa nga Sarah Shoti ate Mukama asobole okuba nga amugja mu mbeera eno. Tumanyi abasawo bajjanjaba naye ate waba tajjanjabye kiba tekitegeeza muno omuntu asobola okuwona. So katusabe Mukama saba buli omu mu ddiini abasiraamu twongere okusaala, abalokole nammwe mwongere okuwomba okusaba eri Katonda abakatuliki tukwate essapule ate tusobola okulaba muno obubaka butuuka eri omukulembeze abakulembeze bonna, that is the Almighty God, asobola okuba nga amukola ki ng'amusuusa n'okumutereeza mu magumba gano okubanga atasobola okuddamu yeeyagala. Agambye agala kuddamu genda ku stage era akamu kagambye omukulu Balamu nti ayagala agende ku stage amuwe ku mirimu ng'awonye obulwadde buno, so n'amusuubiza insha Allah tomanya ajja kuba akola omulimu ogwo nga kino kyonna kiwedde. So twagala obbeebaza gye musinzidde n'okuba mutulaba watona subscribing, njagala okujjukiza genda wansawo subscribing. Amanya nze Shadik Smith ate abadde ku kamera bamuyita Sir Lawrence nga abadde producinga Shen bamuyita Kim DENZ musobola odyesomera yabadde producer wa Shen. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ngenda kuba ndeeta mama wa Sarah Shoti naye atubeemuko ku mboozi ye ne bwawulira ng'omuzadde ng'omwana we ate afunye obujjanjabi. Temuvaamu.